asingane mudufu asingane wa boda boda mujjo na mutwale bugembe naye ebigambo byayogera bya busagwa omuvunya nze kyendikoba ni kino ife twidi bulungi nti Uganda ekiririza mu mateeka oliko nfuna era yena ina gwe bana abalonze era ida kulangirirwa atudalangira ira na balondebwa no problem. Number 3 Uganda ekintu kyetajja kuyikiriza n'okuba nti ekiriza omuntu yena ina jota tagania ki emirembe jitya olikwenda kwokya fuel stations ez'amafuta olikwenda kwokya damu y'amasanyalaze olikwenda kuboneka nti abantu abatamu okutya mumbera ngo tine iwokola ekintu kirala ate ngaliwo abantu abandi baliko bati tujja kulonda katulogole mu byalo tunakwira ngo kulonda kulungi enga kuweire etawuli kuje bananka ebyo n'ebintu ebiri kuviira ku bageze mu Christmas mpako amawulire agandi gende kwendo mpeko amawulire gando ga Ibrahimu okuvwa ebugweri yaida yakuba campaign da panado eiganga kabadi kyakaliwo kuba ndi kubona emundu kumusekula ino kumukuru wawo kati ekisooka mu district y'Obugweri nti oweni yupi wa amaanyi gwe bata Dr. Chimaka Dr. Midu Chimaka ti wa amaanyi nti kati amaanyi ago yazingidde muwini gweni ali mu muwulirawa oweni ali mu nawo muwulira lukala alina amaanyi Dr. Midu Chimaka ti kati obuswandi uliriza obuswandi nti tear gas ya bamukubidde Bugweri owa Dr. Hamidu Chimaka nasamu obalagala ne bujja ne paka yiganga ne bumulumba so kati kyamusindise najja ku kulale ya panado story gikoloti atuliriza Chimaka yali Ebugweri bwe yali Ebugweri ngali kulaunchinga campaign de yawerekerwako weni Dr. Yavweno yajere yakubere campaign yalagira bawolo yeti ya gas gwenjogera ko berati ti ya gas woyo nene yakuba tizeno wange omusado weri sayala gobeta panado chongo omulema ine lisoliti kasato yagiye zena ndakwida tena amasanalaze so loza bakoze mu kuwanisagani yoko ekintu kyo muliko ogera ku kiri kiti amazima ngati byakuudisa bina abantu bebeyogeza omuntu ali Ebugweri era abantu ke bali kwenda okuwakalulu n'omuntu wa NRM okitegeire era anti ulira tikuyonona mutimbegano omuntu oyo otajja kuba ndi Chimaka alina amaanyi onamawulire yayo noneka zena kintu kyayinza kuwagira abantu ale kinyini mugwalo gwange aye ebintu ali kubifula no kyetuligeza tuka Ebugweri ku ground oweni alemu bwe bayita Lukaba fa abamawulire fa ku ground abandi bamumanyi mbrad gundi yamukubira ni tokosho gundi program gibayinayo Luzi ni Morgan ya debate tosobola kwogera isente bamulamba akaba munze ndafuna omusalo okuva mu government njago abantu nemero ka government gena panjaji gaba obo oli kubalimba ino excess no amidu ogwere kutuba omanyi emitima gino janja mulimu kye bayita omutima ogw'abantu kati amidu gwalina akitagaba jayina yo sawe no ngakali kungira mu bukulembe mwena mulebe kusaba atagabe byatalina ekinumira ku mulenzi oyo aya amani ligawulira ekinumira ku mulenzi oyo gwalikoba abantu balina engeri gye batwalamu ebyobufuzi babitwala ng'ebyaddiikuula nze ntera okuba nabo mu talk shows aye omuntu ojja wamuwulira ng'ali kwogera wakuba osooka weebuuza yasomera wa nekisooka ekyokubiri weebuuza ani amuzaala kyakubiri ekyokusatu oli kwebuuza wakuba yawasa maka gaani kubanga because wolingirira ebintu omuntu byaba nga alikola olingira kati omuntu ono yawasaawa yafumbirwawa era kwegamba yasomerawa so nze kyendowooza one tukume idembe nekisoka amazima gali nti oba oli mukunkulisi oba oli wonabanga oli kutabangula emirembe bajja kukunoniera bajja kufuna that is number 1 number 2 toli kujja kutabangula mirembe olooze nti ojja kuwayiriza muku omuntu olooze nti ojja kubaawo otabangwira emirembe owayiriza omuntu ife security yaife oba intelligence gye tulina eri accurate kubanga eiwanga waliwo omuntu ambuzizaako ekibuuzo yakati bana entalodi nedi bamusi edindi nga damunda kati nga idindi eno omuyekera eda yakubano yalumukeiga na ole mwize munagandi anti abo tiba priority yabwe teri ku intelligence aye ife intelligence eriwo
ate bakonsuma ba intelligence fena tuliwo kubanga omuvunya ndikwenda okutegeeza mu bantu bonna bebasonsemu olunwe bati nono waza gwe bawayiriza era ojja kubona nti amazima gajja kuvaayo ku bantu bano we bali kujja njagala kubuuza muganda nti Kyagulanyi gyagenda atambulira aba NUP bacyokoza aba polisi beba bacyokoza anti butimbagano Kyagulanyi alina enkola tuli kwagala tutunulya mirembe twali tusazeewo akalulu kano aba NUP oda namba bacyokoza mpegati ekibuzo kyobuziza kankwire mu kisembe Kyagulanyi ajja kuwangula era tujamulangirira awangula enena ojo kyalese tuchina kulingira byakola tu amawulira aga awangula yenena oyo yenena okumotelekeza owai obululu obukadde 21 bwatuse mu